Olwalira ababaka batalina bibiina bongedde okujja empapula ku kitebe ky'ekibiina kya NRM mu Kampala. Mu bajja empapula kuliko Minisita Ombezi, ow'ebyentambula Asumani Kingi n'omubaka Fox Odoyi, ow'East Budaama. Kingi ategeeza nti mu kulonda kwa 2011 yawalirizibwa okwesimba okuli ku mivuyo egyali gyetubika mu kulonda. Kyokka bwe yeebuuza ku bulonzi bwe bamusaba, yeesimbwa bwana mugina kyokka ng'asigala mu NRM. Nze mbadde mu NRM ebbanga lyonna. Newankubadde mu kalulu akawedde waaliwo ebizibu ebyava ku bukulembeze obwali ku secretariat n'akakiiko akalondesa etabeera na kamyufu kaali kalungi, abantu bangi ne bajjanga independence. Nange najjanga independent naye si lwakuba nti nali saagala kibiina kyange. Kingi ategeeza nti mu kulonda kwa 2011 ekyamuliza okwesimba okulwe gyali muvuyo egyetubika mu kulonda kwa kamyufu aka NRM kyokka bweyebuuza ku bulonzi be ne bamusaba yeesimbwe bwana mugina wabula ng'asigala mu kibiina kye. Era bwe nali nzijjanga independent neebuuza ku bantu bange aba NRM, abakulembeze ba NRM bennyini bagamba waayi tulina obuzibu mu kibiina naye kasita tukumanyi gwe waffe gwe munnakibiina omutuufu, bali abawambye ekintu basigale nakyo neffe kati mutwale mu paliamenti okole emirimu gya pate ne gavumenti ya Uganda. Era nejja nga independent nentuuka mu paliamenti, pulezidenti wange n'atandekerera n'agenda mu maaso nga neesiga. Kingi era agambye nti omukulembeze w'eggwanga yamusaamu obusige bw'amanyi wadde nga yeesimba ku lulwe nga y'ensonga lwaki teyamulekerera wakati ng'ekibiina kiyugayuga olw'okugenda kukwama mu mbabazi. Ate Fox Odoyi nga naye abadde mu palamenti ku lulwe awadde ensonga y'emu kyokka n'ategeeza nti ku luno mukakafu nti wajja kubaawo okubba obululu. I have no guarantee whatsoever that there won't be malpractices. We have built capacity at constituency level to try and protect our votes, to try and deal with any evil-minded person who would want to rig. Abalala abazze okujja empapula kuliko Peter Babu ayagala ekyobaka wa palamenti Butemba ngono ategeeza nti wakola ku kizibu ky'ebbula ly'amazzi mu kitundu ekyo n'ebyenjigiriza. Kwongera service deliveries Kyankwanzi, amasomero gali wansi nnyo. Kyankwanzi district yokka mu Uganda yeetooloddwa amazzi. Tulina ennyanja 3, River Mayanja, Kafo, Kitumbi, Mpongo, naye abantu baffe bakyalina amazzi amabi. Waliwo ne Ezira Gabula ayagala okwesimba ekigulu North ngono yeewanye nti yagenda okusooka okuba omubaka omumpi asinga palamenti mu nsi yonna ng'agambye nategera ku ky'omugga Nile okubanga bannayuganda bajjako amazzi ag'okufukirira ebirime. Ono ategeeza nti wakwongera n'enkulaakulana mu bitundu by'ebusoga. Waliwo ensonga efa ku maadi ku River Nile. Lwaki gabitamu bite tusobola okutaawa irrigation twatoolamu amaadi gajja kumbali ne kumbali gaba nti catchment area eyo abantu basobola okuba served n'amaadi nga mwaka ku mwaka, season by season basobola okuba nti bafukirira ebirime bye. Ate Isaka atakomeza empapula ng'agala ekyokuwanika sizaavuuka mu NRM. Ate Minisita Ombezi w'eby'ettaka Aida Nanta bazze ku kitebe kya NRM ne yeemulugunyiza edde kutatanga Odoyi akulira ku kitebe by'ekulonda mu NRM olumu ku beesimbyewo naye olw'okuba nti yavuganya ku bifo bibiri tanga mugumiza nti singa kizuulibwa wakuba mu lwokaano. Julius Kafuluma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.